Mukama Katonda gwe omukulu w'omulimu agutwala nga kikulu nnyo kyenkanidde awo n'osalawo okulonda ffe abanafu abagalangatana n'otukwasa omulimu omukulu ogwenkanidde wano tetukitegeera nnyo naye tukyebaza kubanga tetumanyi nsonga naye gwekiraba nti ffe tujja okufunamu otuwa omukisa mu lesoni eno tuzuukuke tuve mu bigambo bugambo naye tukole tutuukirize essanyu lye wagenderera mu linnya lya Yesu Mukama waffe. Amiina. Tweyanziza nnyo tweyanzeege omulimu gwa Katonda Gyetuli ekitundu ekyokubiri. Twalaba ekitundu ekyasooka ebyokuyiga olwakadde tugenda kuddayo ndowooza katusimbulire wano. Omulimu gwa Katonda Gyetuli ekitundu ekyokubiri. Twalabako katono nti twalabako nti Katonda ono atuuka Gyetuli. Netulaba nti Katonda ono tatuuka butuusi Gyetuli naye ayaayaana okubeera naffe. Netulaba nti teyakomaawo yafuuka omu ku ffe. Bwe yafuuka omu ku ffe teyabivaako nti amaze okufuuka omu ku ffe n'atulekaawo. Netulaba nti Katonda ono akyagenda mu maaso n'okubeera naffe. Era kye twasembera nakyo netulaba nti Katonda ono ajja kudda akole ki? Atutwale. Sabiti ya leero twagala tulabe nti Katonda kitaffe, Katonda omwana ne Katonda omwoyo omutukuvu mu mission eno mu mulimu guno ogw'okukomyawo ekifaananyi kya Katonda bakola batya? Buli omu akola ku lulwe, bali bumu mu mission eno bakola batya? Zenyirize tugenda okutandika nazo mu Yokaana essula 4 olunyiriri lwa 34. Yesu n'abagamba nti ekyokulya kyange kwe kukola eyantuma by'ayagala n'okutuukiriza omulimu gwe. Aliko eyamutuma. Awo tulabawo Katonda kitaffe ne Katonda omwana. Mu kitabo kyekimu ekya Yokaana essula 5 olunyiriri lwa 3. Nze siyinza kukola kintu ku bwange nga bwe mpulira. Bwensala nga bwempulira bwensala n'omusango gwe bwensala n'omusango gwe gwensala gwa nsonga kubanga sinoonya byenjagala nze wabula eyantuma by'ayagala. Aliko eyamutuma. Ate yamutuma. Yes. Teyamutuma kusala musango. Yokaana essula 14 olunyiriri lw'omukaaga. N'agamba nti Yesu n'amugamba nti nze kubona amazima n'obulamu tewali ajja eri kitange wabula nga ayita mu nze. Tulabawo era Katonda omwana ne Katonda kitaffe. Bwe tweyongerayo mu kitabo kyekimu ekya Yokaana essula 14 olunyiriri 16 paka 18. Nange ndisaba kitange naye alibawo omubeezi omulala abeerenga nammwe emirembe n'emirembe. Omwoyo w'amazima ensi gwe teyinza kukkiriza kubanga temulaba so temutegeera. Mmwe mumutegeera kubanga abeera gye muli era anaabanga mu mmwe. 18. Siribaleka baamulekwa nkomawo gye muli. N'omwoyo omutukuvu. Katonda kitaffe, Katonda omwana ne Katonda omwoyo. Tugende mu 2:3 na 4 ssula y'emu.
Abiri mu ssatu yagambye nti Yesu n'addamu n'amugamba nti omuntu bw'anjagala anaakwatanga ekigambo kyange ne kitange anaamwagalanga era tunajjanga gy'ali tunaatuulanga gy'ali. Atanjagala takwata bigambo byange n'ekigambo kye muwulira si kyange naye kya kitange eyantuma. Tunajjanga gy'ali Katonda kitaffe, Katonda omwana n'omwoyo omutukuvu bonna ne bajja mu ggwe. Tujja kumaliriza ne Yokaana essula 2 onyolwa 21 na 22. Awo Yesu n'abagamba nate nti emirembe gibeere mu mmwe. Nga kitange bwe yantuma nze nange bwe ntyo mbasindika mmwe. Bwe yamala okwogera ekyo n'abasiza omukka n'abagamba nti mutoole omwoyo omutukuvu. Tweyanziza mu nnyiriri zonna ze tusomye tulabye nti bonna mishoni yaabwe eri emu, kulokola ffe abaabula. Mishoni eri etya eri emu. Naye bwe tweyongerayo tulaba tulina abalowooza nti mishoni eno etandikira ku Yesu Kristo ng'azze ku nsi. Naye twagala tuddeyoko emabega kubanga twayigako ne tulaba nti mishoni eno yatandika yaliwo nga n'ensi tennakola ki tennatondebwa. Twagala tuddeyoko mu lubereberye essula emu onyolwa 26 n'olwa 27. N'ayogera nti tukole omuntu mu ngeri yaffe mu kifaananyi kyaffe bafugenga eby'omu nnyanja n'ebibuuka waggulu n'ente n'ensi yonna na buli ekyewalula ku nsi. Katonda n'atonda omuntu mu ngeri ye, mu ngeri ya Katonda mwe yamutondera omusajja n'omukazi we bwe yabatonda. Musumba Kakembo, awo kiki ky'olabawo ekyewuunyisa? Ekyewuunyisa abasatu bano nandirowoozezza nti engeri gye bafuga ensi zonna bali bize. Bali bize nnyo. Naye ekimu ku bibafuula bize kwe kujja ku nsi bonsatule Kitaffe n'omwana n'omwoyo ne bajja okutonda omuntu mu kifaananyi kyabwe nga ye mishoni yaabwe enkulu nga teri n'omu asigaddeyo ku bo. Ne bajja ne batonda omuntu. Bateeka okubanga ekyagendererwa mu kutonda omuntu ono kyali kikulu nnyo. Nga bwe twagamba luli bali banoonya enkolagana relationship ey'omukwano kumpi eri ku level yaabwe naye ng'eno eva mu bitonde. Katonda Kitaffe n'omwana n'omwoyo ne bagendera bubi ng'ekibi kiyingiddewo ne bakomawo bonsatule. Pulaani eno mishoni eno bw'eba enkulu eri abasatu abo waliwo ffe kyetategeera bulungi. Naye Kitaffe n'omwana n'omwoyo bonna bajje batuule mu ffe balokole omuntu ono. Ekyo nno kituwa ekifaananyi. Okwewaayo kwa Katonda Kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu nti bwe tumugaana ekiyinza okuddako ate kiyinza okuba ekibi okusinga nga bwe tuyinza okulowooza. Kubanga bw'abanga yeewaayo n'ajja n'atuula mu ffe mu mbeera ezaffe, bwe tugaana ebituddirira biba ku mitwe gyaffe. Tuyanza mukyala Kabiito, bw'omala okitegeera nti Katonda Kitaffe, Katonda omwana ne Katonda omwoyo omutukuvu bonna mishoni yaabwe eri egi kulokola abo abaabula, kiki ky'owulira mu ggwe? Neewulira nga ndi wa muwendo. Amiina. Nze okusitula abo bonna bajje ng'ekigendererwa kyabwe nze. N'ekirala neeyongera okubayigirako, mbayigirako obumu kubanga agamba nti tukole omuntu mu ngeri yaffe. Bonna bameka? Basatu. Ate waliwo n'okwagala kubanga engeri gye bali b'amaanyi
bandige nti katwe twafaanane ku bw'ati naye olw'okwagala okwo ne baagala bakolere eddala abakola ki abafaanana yanza n'ekirala nze mpozi nga mbaganye buganyi naye bo tebasobola kulemererwa nze kasita nkola lolo yange ne mbakkiriza bakole ndishuwadde 100% tebajja kulemererwa nze nemererwa ne mbagaana naye kasita mbakkiriza bwenti okukola tebasobola kulemererwa gwe tweyongerayo ku kitundu ekirala ekigamba nti okufuula abayigirizwa essira ly'omulimu tujja genda mu Matayo essula 28 onyero 16 paka onyiro lwabiri. Matayo 18:28 naye abayigirizwa 11 ne bagenda e Galiraaya ku lusozi Yesu gye yabalagira. Bwe baamulaba ne bamusinza naye abalala ne babuusabuusa. Yesu n'ajja n'ayogera nabo n'abagamba nti mpeereddwa obuyinza bwonna mu ggulu ne ku nsi. Kale mugende mufuule amawanga gonna abayigirizwa nga mubabatiza okuyingira mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu nga mubayigiriza okukwata byonna bye nabalagira mmwe, era laba nze ndi wamu nammwe ennaku zonna okutuusa emirembe gino bigiriggwaawo. Biki bye tulabawo awo? Mazima ki ge tulabawo awo agali mu bigambo ebyo Yesu Kristo bye yayogera? Kyala Kabiito. Te munyire mukadde kiwanukazi asomye. Ekisookera ddala abatuma nti mugende, abalagira nti mugende. Bw'amala bagamba bagende ku lusozi Galiraaya n'agenda gye bali. Takomaawo bw'atuuka we bali n'asooka n'ajjawo okubuusabuusa kwonna ku ye yaani nti mpeereddwa obuyinza mu ggulu ne ku nsi. Olwo nno n'abatuma ogenda okukola omulimu mu nsi yonna ate n'abaterako n'ekisuubizo. Samba Kakembo. Kiki kyolabawo awo mu nnyiriri ezo mukadde kiwanukazi atusomedde ekyewuunyisa? Nnyiriri zino omulimu guno yandibadde aguwa bamalayika naye aguwa abantu abanafu basindika bagende bakole abayigirizwa. Engeri y'okubakola tujja gituukako ndowooza naye na wano tuyinza gikoonako katono nti nga ye bwe yakola ku bano baatuma n'abafuula abayigirizwa myaka 3 nabo babasuubira bagende bakwate ku balala babajjamu abayigirizwa nga ye bwe yabajjamu yabasanga mu bisi bwabwe n'abajjamu abayigirizwa bagende bakole kyekimu eri bannaabwe. Tuva kuyiga ku busatu gye tusookedde mu kufuula abantu abalala abayigirizwa. Agambye nti batize mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Ekirala mbu nga babayigiriza byonna bye yabagamba byabalagira okutuusa emirembe gino we girikola ki bwe giriggwa. Tulaba wani ekisinga okwewuunyisa nti Yesu aweereddwa obuyinza nga ne missoni yagimaze eyamuleeta ku nsi ate asigala afaayo olw'abantu abalala okugisa mu nkola mwali mukussa mu nkola mwali ayimiriddewo olwa Dawudi. Kyava asuubiza nti ndi nammwe. Tweyanziza atugambye
tugende tufuule abantu abayigiriza, go and make disciples. Tukikola tutya, process kimitendera kije tugoberera. Nsanga busanzi muntu ne mubulira enjiri yange nga jangu, how do I make it? Process eri etya. Mushala Kabito. Nze ndowooza omutendera ogwandisoose bwe mba wakufuula bannanga abayigirizwa guli mu Befeso 5 olusooka kadde ekyo kansaba atusomereko bw'amala nja kunnyonnyola. Befeso sura 5 olunyiriri olusooka agamba nti kale mugobererenga Katonda ng'abaana abaagala. Nti kale mugobererenga Katonda ng'abaana abaagala. Ng'abaana abaagala. Muluzungu agamba imitate God. Imitate Christ. Muluzungu agamba be imitators of God, therefore as dearly loved children. Nti mukufaanana oba mukukopa Katonda. Gwe mutendera ogwandisoose Katonda ono tuzze tumuyigako nti Katonda kwagala, empisa ye yakwagala, kusaasira, kulumirirwa balala, kuyamba ababali mu bwetaavu. Nti senga mbeera n'empisa eyo gwe mutendera ogwandisoose ono mulirwana wange gwe njagala okutegeeza ku Yesu, ngenda okumugaa nti munnange Yesu akwagala nga yamulaba dda bwe ndowooza. Njayo kujja nayogeddeko mikya imitators. Yesu Kristo buli muntu gwe yasisinkananga yalabanga potential disciple. Oba ono gwasisinkanye yazaamunoonya nga Nikodemu. Nikodemu aliko byanoonya ebibye. Ye Yesu alaba potential disciple. Omukazi ow'okuluzi Yesu alaba potential disciple. Nebe yawe emmere ne bakomawo enkeera bamunoonye. Potential disciple. Okufuna amaaso ago, oku-imitating amaaso ago. Akatunuulira buli mukadde ky'onokono gwendaba yakola kyesisobola. Mirutambula n'emmotoka buli ayigira mu mmotoka beka pa. Potential disciple. Kakati ekyo kuwona kikulu nnyo oku-imitating. Number 2, enkwata gy'abakwatamu oba bazze batya enkwata gy'abakwatamu alina kyagenderera kubanga alina kyayagala okubajjamu. Bayokaana abayise bakambwe baana bakubwatuka n'atagala nabo emyaka 3 newankubadde 3 giweddeko taliwedde kubasindika bweru nawe ndi musooke mulindeko ne balindako ebbanga tuusa ne basindikira omwoyo omutukuvu. Abantu bano be twagala okufuna ba disciples ffe tuli kugolirawo tugenda bugenzi nga tukasukayo guruneri twa nga zikompola sabiti nga tubatiza nga tufukutuka butaddala nayo. Yesu yakikola ekyo. Yafangayo okutuusa omuntu leyamujjanga mu disciple mugoberezi. Gwe mulimu ogusinga okubuulira obuzibu. Okubuulira kwangu n'okasuka grenade z'amazima n'okubba n'otulisa kwaya ne ziyimba ne mubatiza ne muggalawo ne mutandika kusonda za kifo. Ebyo byangu ne follow up efuula omuntu disciple. Gwe mulimu tweyanziza mu kusomba Kakembo batutuma okutwala obubaka naye obubaka ki bwe tulina okutwala. Ekitundu ekiddako kigamba enjiri ey'olubeerera obubaka bw'omulimu. Awo twagala okutandikira njaka batusome
mu Matayo essula 10 olunyiriri olw'omusanvu. Bwe mubanga mutambula mubuulirenga nga mugamba nti obwakabaka obw'omugulu bunaatera okutuuka. Obwakabaka obw'omugulu bunaatera okukola ki? Okutuuka. Katugende mu Luka essula 17 olunyiriri olwabiri n'olwabiri mu olumu. 17 olwabiri agamba nti bwe yabuuzibwa Abafalisaayo nti obwakabaka bwa Katonda bujja ddi, n'abaddamu n'abagamba nti obwakabaka bwa Katonda tebujja nga bweyolese. So tebali bagamba nti laba buli wano oba nti buli wali, kubanga laba obwakabaka bwa Katonda buli mu nda yammwe. Njagala otandikira ffenna abali wano tulinze bwakabaka buli okututwala, si bwe kiri? Naye ate Yesu Kristo yennyini atugamba obwakabaka buli mu nda yaffe. Kiki kyategeeza? Bwe luba buli mu nda yaffe olwo buli bwe tulinda mba nkyabwetaaga nga already nina obuli mu nda yange. Ekyo kimu. Yesu. Ekyokubiri bw'abagamba nti obwakabaka butuuse. Is at hand. Is at hand. Yes. Bali ku same page ne bagamba obwakabaka bwayogerako nabo bwe balindiridde. Ffe tulina obwaffe bwe tulinda. Balinda buno bujjako bana ababatigomya. Otubuuziza nti bwagamba nti obwakabaka buli mu nda yaffe. Ategeeza ki? Tugenda kuddako emabega mu Yokaana 14 olwabiri-3. Yesu n'addamu n'amugamba nti omuntu bw'anjagala anaakwatanga ekigambo kyange, ne kitange anaamwagalanga, era tunajja gy'ali tunaatuulanga gy'ali. Ndowooza bwe mmala okukkiriza ne muwa space abeere mu nze, olwo obwakabaka bwa Katonda mba mbulina. Okay, nsumba. Awatali bwakabaka bwa Katonda wabeerawo bwakabaka bwani? Setaani n'abafuzi be. Ekikola enjawulo kiki erife kubeerawo kwa Kristo? Yatugambye dda nti ajagala nze ne kitange tunajjanga tujja tutuule naye tubeere muki? Tuleete obwakabaka bwaffe. Obwakabaka nga bukoze eki? Nga butudde mu buzze. Obwakabaka buno nyinza okububeeramu nga batudde bali muli, nga ndi wakati mu kyoto ky'obwakabaka bwa Setaani buno, naye nga ndi mu bulala, nga bwe yagamba Piraato nti obwakabaka bwange si bwa ku nsi kuno. Singa bwali bwa ku nsi kuno singa ebitala ebiri wano. N'olwekyo Yesu bwe bwakabaka, wali obwakabaka. Bwe tubanga bwe bubaka bwe tutwala, obwakabaka bulogera kusooka kuyingira mu ffe. Yes. Nga tunaba kubutwala walala. Tulina okubeera nga bipande ebibeera ku kubona ebisonga obwakabaka buli eri. Nga mbere bituukayo. Obwakabaka buno tugenda nabwo mu bufunze nti obwakabaka buno ffe tuteekwa okusooka okubwagala n'okubuyingiza. Kati bwe tumala okubwagala ntubuyingiza, wali yatugambye nti kale nga bwe muli abaana ba Katonda mugezengako okumufaanana. Yategeeza nti obwakabaka obwaffe si bwa ku nsi kuki kuno. Bwe tufaanana Kristo ate nga yalinnya mu ggulu, kitegeeza nti obwakabaka already bwakola ki? Bwajja dda, tuli nabwo, tulindiridde bulindirizi kujja kutukola ki? Kututwalaka. Yaza kubikulira sura 14 olunyiriri olw'omukaaga n'olw'omusanvu. Tukyali ku obubaka obw'omulimu. 14 olw'omukaaga
agamba nendaba malayika omulala ng'abuuka mu bbanga ery'omu ggulu ng'alina enjiri ey'emirembe n'emirembe okubuulira abatuula ku nsi na buli ggwanga n'ekika n'olulimi n'abantu, ng'ayogera n'eddoboozi ddene nti mutye Katonda muwe ekitiibwa kubanga ekiseera eky'omusango gwe kituuse, mumusinze yakola eggulu n'ensi n'ennyanja n'ensulo ez'amazzi. Tweyanziza mukadde lwaki amawulire gano amalungi gayitibwa enjiri ey'emirembe n'emirembe? Sumba Kakembo. Amawulire gano amalungi bwe gaba nga ye Yesu. He's the good news. Era enteekateeka zonna ez'okutonda n'okulokola zaakolebwa nga n'ebigenda okukolebwa tebinakola ki? Tetumanyi gye zaakolebwa eyo mu everlasting. Ye waabeera yege mawulire amalungi yabeerawo okuva ddi? From everlasting. Agenda kubeerawo okutuusa ddi? Emirembe. From everlasting to everlasting. Ye buli waabeera yeessuubi lyaffe bwe bulamu bwaffe, tabeerangawo nga talina ssuubi lya kutonda muntu n'okumulokola senga agudde. N'olwekyo enjiri eno kyebeeriba enjiri y'emirembe n'emirembe. Number 1. Number 2, ebigivaamu ebibala byayo bya mirembe naki? Kuteesa bw'alikkiriza n'alokolebwa kituufu aliko entandikwa, naye okuvaawo agenda kubeera forever and ever as a result of this gospel. Ate ng'enjiri eno ye Yesu. Ekitegeeza Katonda bw'atandika okutonda omwana w'omuntu oba okuva Katonda lwe yabaawo, ebigendererwa bye byatambula, bigenda kutambula nga bwe byali. Missoni ye egenda kubeera nga bwe yali okuva ku ntandikwa okutuuka ku nkomerero. Exactly. Wadde omuntu yayonoona takyusaamu, awo nno wali ekyama. Teriyo nkomerero. We wali ekyama abantu abalowooza mbwa n'amateeka gaavaawo ne bino byakola bwe biti. Ndowooza nti enteekateeka ya Katonda etambula okuva lwe yatandika okutuusa lwagenda okukomawo atukole ki? Ate emirembe n'emiki n'emirembe. Tweyanziza awo wennyini we tuli kuba tulaba enjiri gaba mawulire malungi, ate ayongeddemu aspect endala ey'okusala omusango. Ffe bwe bagamba nti sawa ya kusala musango, nze nkirabiramu condemnation iti guba gukola ki? Gunsinze. Lwaki okusala omusango guno kwetaagibwa? Kiri necessary mu mulimu guno gwa Mukama Katonda. Mukyala Kabita. Nze ndowooza okusala omusango guno kwetaagibwa kubanga kuliko begenda okwejjeereza, ate nga mu kwebejjeereza ne Katonda yennyini mwali. Sitaani yajja amusiiga obulimba nakati akyabumusiiga nti ya Katonda si mwenkanya. N'awuddisa Adamu ne bava ku kiragiro kya Katonda. Kati ku kusala omusango ogwo tujja kulabira ddala nga Sitaani mulimba era ensi yonna ekola eki? Ematire. N'okusala omusango guno lwaki nago mawulire malungi. Tuzze tuyiga nti amawulire amalungi gano yenjiri era enjiri eno etambulira ku Kristo, okuzaalibwa kwe, obulamu bw'okununulwa omuntu n'okudda atukole ki? Atutwale. Era egenda kuba basis kubanga Yokaana 3:16 atugamba nti kubanga Katonda bwe yayagala ensi bw'ati n'okuwaayo n'akola ki? Buli amukkiriza aleme okubula. So kati abali babasazeewo otherwise gyenjiri eno okwatagana n'okusala omusango. Somba then mwami Kiwanuka. Nze balisala ddi omusango ne mpitawo nga siriiko kasobo. Balisala omusango guno one day ne mpitamu ngoli perfect. Nga ndi perfect, siriiko kamugu. Kango alina okusaasira okungi. Ekite subi kiri nina then. Kristo. Akusala.
agusala ye mulamuzi ate ye lawyer wange yasala akati baba yasala nga gwasalira ndi guilty one way or the other ne bemala okumukkiriza subi kiri nina by'omutango gwesasulayo ebbanja lyajjawo bwemusaayi n'obutuukirivu bwe yankolera bw'asala ebyo byateekawo nze nempitawo olwekyo musango tebaliiko musango abali mu Kristo Yesu. Amiina. Yeah, ekyo kye kifuula okusala omusango amawulire amalungi. Mukkirize tweyongereyo olw'obudde. Tulaba nti ekitundu ekiddako batugambye nti abantu ba Katonda emikutu gy'omulimu. Musumba yakikwonyeko nti Katonda abantu bakozesa banafu bonoonyi era tuze tubalaba tutandikireko mu Bayibuli. Musoke mumpeyo mulaba abantu Katonda be yakozesa mumpeko ne character zaabwe ne bibaakola byali bitya. Tutandikira omukyala kabiito. Tulaba Yakobo omuki omunyazi omukumpanya omuyaayi naye akola naye endagaano n'amuterako n'ekisuubizo nti sigenda kukuleka paka nga byonna byeŋŋambye mbituukiriza. Musumba omulala gwomanyi oyo yennyini gwe twagala okwogera ku nze nti ate muye mwe muva ezzadde eryanunula ensi kubanga Yesu amawanga gonna kubanga azaala Yesu ava mu Buyudaaya. Kakati omusajja omulala ye Dawudi amugamba nti alina omutima nga ye bw'ayagala. Dawudi omutemu. Kakati Dawudi omwenzi raga era mutemu kubanga yakuba Goliath pepa arenga Bayibuli yagamba nti okutta kiki n'olwensonga eyo n'abalala bangi. Ibulayimu naye ayogerwako wano naye yazaalibwa mu maka maki masamize. Kakati ogenda okukakana ng'ate yakoze omuki awo wennyini we tukyali Musumba. Lwaki teyakozesa bamalayika? Lwaki Katonda yeteeka mu risiki okukozesa abantu abalina background eyo ffe abantu ababi? Lwaki takwata bukwasi malayika n'akola omulimu? Lwaki akozesa abantu betulabye abalina zikarakita background ezo? Atajja kwogera kiddwamu ensonga ndowooza ziri bbiri. Esooka mu kuteekawo ffe yengeri Katonda gyatusomesa. Ebintu bino byogenda okusomesa omulala birina engeri gye bikola ku ggwe asomesa mpola mpola otandika okulaba contradiction. Ono bwe mugamba bwenti nga tenze nakoze bwenti, ono bwe mugamba bwenti nga tenze nkola bwenti. Number 1. Number 2, bwe bikaluba mulimu nga guganye kimpaliriza okusaba. So nga senga senyigidde mu mulimu nyinza obutaba na nsonga zineetagisa nnyo okusaba. Bwe nsaba n'amala akola n'amukolera bikola ensonga emu ku byo nti omulimu guno gukyusa akola atakola n'agaana alina kyafiirwa. Kiringa kuzaala Enoka yamala kuweza myaka 65 n'azaala omwana natandika okutamba ne Katonda. Lwaki yalinda? Alina bye yalaba mu mwana ono nebimuyigiriza kukola ya Katonda. Kaba kabirira kakola katya n'akagumiikiriza. Nsonga ey'okubiri, omuntu ono gwengenza okubuulira enjiri malayika bw'aba yazze amasamasa taliiko kikyamu. Ekibuzo kyemba nakyo gutegeera ki? Omanyi ki ku bizibu by'omwana w'omuntu? okulwasa omwana obimanyiiko ddi? kunoonya fees. Nze nina obuzibu bwa constipation olw'esiba nempulya bubi nnyo naye ngamba omukyala nga lusumulu ku senti ninga yazadde omwana n'ate bakakule. Omanyi ki ku kuzaala omwana?
so nga nze mpulira nsinze nawo naye omuntu ono gwe mbuulira enjiri nja kumukakasa mugambe nti ssebo ekintu kyekugamba kikola oba obuusabuusa tunuulira nze omwenge gukubonyaabonya gukulemeddeko naye olaba yaguwonya nze amayembe ago waffe gaaliyo gagali ewammwe naye olaba yagamponya nenga wangula bwakozesa ffe kiyamba abantu okumanya nti it works nga tukyali awo wennyini twagala tugendeko mu lubereberye essula 12 onyolo olusooka paka ku lwokusatu twagala tulabe Katonda strategy gye yakozesa mu ndagaano enkadde ng'ayagala otuukiriza omulimu gwe okukomyawo enkolagana. Mukama n'agamba Ibulaamu nti va mu nsi yannyo era wali ekika kyo n'ennyumba ya kitaawo oyingire mu nsi gye ndikulaga. Nange ndikufuula eggwanga eddene era nnaakuwanga omukisa era nnaakuzanga erinnya lyo era beeranga mukisa ggwe. Nange n'abawanga omukisa abanaakusabiranga ggwe omukisa n'oyo anaakukolimiranga naamukolimiranga nze ne mu ggwe ebika byonna eby'oku nsi eby'omu nsi mmwe biriweerwa omukisa. Mwina kye mulabyewo awo strategy Mukama gye yakozesa. Awa Ibrahimu ono omukisa asobole okuba omukisa eri abalala. Tweyongereyo ekyamateeka olwokubiri essula 4 onyolo 5 paka ku 8. Twagala tulabe nti abalonda naye ayina ekigendererwa lwaki abalonda ayina mission. Laba mbayigiriza amateeka n'emisango nga Mukama Katonda wange bwe yandagira. Mukolenga bwe mutyo wakati mu nsi gye muyingiramu okugirya. Kale mubyekuumenga mubikolenga kubanga ago ge magezi gammwe n'okutegeera kwammwe mu maaso g'amawanga aganaawuliranga amateeka ago gonna ne googera nti mazima eggwanga lino kkulu be bantu ab'amagezi era abategeera. Mazima eyongereyo kubanga ggwanga ki eririna Katonda abali okumpi nga Mukama Katonda waffe bw'ali bwe tumukoowoolanga. Era ggwanga ki ekkulu erina amateeka n'emisango egy'ensonga ng'amateeka gano gonna bwe gali gentadde mu maaso gammwe leero. Strategy ki Katonda gye yayina okulonda eggwanga erimu eryo? Ansooke wa Musumba Kakembo. Kandironde ndiyigirize bwenfaanana linkope libise mu nkola buli abitunulako yeewuunya twala ekyokulabirako bajja kuwola n'emyaka 7 olugwako amabanja gonna bagasonyiwa. Bajja kugula ebibanja bya bannaabwe myaka 5 olugwako babadize bwe bakungula balekayo emmere munnaggwanga aliye n'ensolo z'omunsiko ziriye. Ggwanga ki erijjusanga amateeka aga gakola bwe gati? Ggwanga ki? Era buli omu gye yali agadde okusenga mu ggwanga eryo. Kano erifa ku buli muntu ekyo Katonda kye yegenderera nga ayagala abaterere abalabi bajje wano bayigire wano baddeyo basse mu nkola oba ekiseera kituuke nga bakuze bulungi nnyo bano basindike ba ambasada bagendeko eri basomeseeko. Strategy yakola ekyo kya mukyala Kabiito. Strategy Katonda gye yagenderera nti bano bakoppe empisa za Katonda abalabi babise mu nkola abalabi we balaba bagambe nti Katonda w'abano ali kumpi naffe katumusinze oyo Katonda ali bave ku Katonda. Naye strategy eyo yakola
Partially yes and partially no. Era bwetaakola kigendererwa nesigala nga kyekimu naye strategy nebeera revised nga bwe tulabye eri gye twasomye mu Matayo 18. Ku buno obudde twali baakukola nga Katonda bw'ayagala, abalala batulabireko bajje gye tuli, naye mission strategy bwe yayiika na revisinga mu Matayo 18 atugamba nti mugende Gwange ebyokubeera wano tukole nga Katonda bw'ayagala, abalala batulabireko bamugatteko byagaana. Kati n'atuwa omulimu omunene tugende. Byagaana bitya? Kale kyano kanga tonajja bwe tubadde tuyiga ku lesoni y'Abefeso nti okumanya byagaana bano Katonda wabawa amateeka naye ng'ekigendererwa ky'amateeka bali abalaba amateeka ag'ensonga amalungi baagale Katonda ono, ate bo bennyini gana amateeka ge babawadde ne bagakozesa okuteekawo ekisenge nga bali era twayigako nti mu Yerusalemu mwalimu ekisenge nga kuliko omunaggwanga n'osembera wano ekisenge ku yeekaalu n'omala osembera wano ebinaddirira gw'omanyi, ate bo ne bakikozesa missoni ya Katonda ne batagitegeera. Mukyala Kabito kyaleese n'agamba nti Katonda bwe yalabanga strategy eno tebagitegedde n'akyusa n'abagamba mu Matayo kati ate mwe mugende, kuba bali baganya okujja olw'okuba mmwe mwina bye mutaddewo ebibalemesezza, then kati mwe mugende, strategy n'ebeera renewed naye nga mission esigadde eryemu. Era mission yeneemu gye tusanga mu 7 mu kyamateeka 7 olunyiri olw'omukaaga agamba nti kubanga oli ggwanga ttukuvu eri Mukama Katonda wo, Mukama Katonda wo yakulonda okuba eggwanga ery'envuma gy'ali okusinga amawanga gonna agali mu maaso g'ensi. Mukama teyabassaako kwagala kwe so teyabalonda kubanga mwasinga eggwanga lyonna obungi, kubanga mwali batono okusinga amawanga gonna, naye kubanga Mukama abaagala era kubanga ayagala okukwata ekirayiro kye yalayirira bajjajjammwe, Mukama kyeyava abajjamu n'engalo ez'amaanyi n'abanunula mu nnyumba ey'obuddu mu mukono gwa Falaawo kabaka w'e Misiri. Nti mu kiseera kino ng'akyusizza olwaleero alagidde nti kankano mmwe mukole eki? Mugende. Twekanira buzibu ki obwali ku strategy y'okusigala wano bali ne bajja? Lwaki teyabasindika nga bw'atusindika kati? Mukama Katonda yali alina kyazimba okugeza bo bwe baasalawo ko ne bagenda olumu nga yetwalaba mu kubala 25 bwe baavaawo ne bagenda mu Mowabu ebyaddirira tulaba nti oba yali mukadde gwe bayita Zimuli, tulaba avaayo n'omukyala ate amuleeta eno mu weema mu Bayisirayiri. Tulaba nti Katonda yakitegeera nti bwe bava wano ne bagenda eri bali balina bakatonda balala be basinza abasikiriza bano bajja kunvaako bakole ki? Kwe kubagamba nti temugende mwe mubeera. Era ne tulaba nti n'amateeka 10 gaba wagamba n'omunaggwanga ali mu mmwe, ekitegeeza ekyali ekigendererwa nti bw'abawa amateeka gano bali abanamawanga bajja kulaba bagambe nti amateeka gano nga malungi, bo bajje, naye bano baba kugenda eri baawona. Tukize tweyongereyo okukola obudde. Katumaliriza ku lunaku olwa Thursday olugamba nti ensi ekisawe ky'omulimu. Nja kusaba tugende mu kubikulirwa essula 7 olw'omwenda n'olw'ekkumi. Twagala tulabe mu bubaka buno bwe tutwala tukomawa. Nina we nnina okukoma nti wano wenkoma okubuulira. Sebo ngenda kusoma nena ngina yakabuuzo biki bye tufaananya ffe abatumiddwa okugenda ne bali be baagamba basigalewo amawanga gabalabireko. Tujja kaddamu nga tumaliriza 7 olw'omwenda lugamba nti oluvannyuma lw'ebyo nendaba era laba ekibiina ekinene omuntu yenna kyatayinza kubala
mu buli ggwanga n'ebika n'abantu n'ennimi nga bayimiridde mu maaso g'entebe ne mu maaso g'omwana gw'endiga nga bambadde ebyambalo ebyeru n'amatabi ag'enkindu mu mukono gwabwe. Ne boogera waggulu n'eddoboozi ddene nga boogera nti obulokozi buba bwa Katonda waffe atudde ku ntebe n'eri omwana gw'endiga. Sumba awo kiki kye tulabawo? Nti missoni ya Katonda okuva ku luliri bwejja okutonda Adamu ne Kaawa mu kifaananyi kye n'abawa omukisa bagende bazaale baale bajjuze ensi. Katonda ajja okukyala asanga ensi ng'ejjudde bambadde ebyeru olova bigaana. Mukama waffe natandika missoni ey'okubiri ey'obulokozi ku nkomerero newangudde era bano bye bavuddemu buli kika n'eggwanga n'olulimi. Missoni eno terina limiti, tejja kutuuka ku buli kika n'eggwanga n'olulimi era ajja kujjayo abantu. Nkuba akafaananyi nga Katonda okutunula ku bibala ebivudde mu kutegana kwe ku nkomerero essanyu ligenda kuba yali akitalo. Nange nga mmaliriza tulina bye tufaananya. Katonda tanunula bantu najja eddene. Luli bwe yalonda Ibulayimu era mu butono bwe abeera ekyokulabirako eri amawanga go n'ennimi n'abaki n'abantu. N'olwaleero atulonze okubeera abagenda eri amawanga tutegeeze abantu ku bulumi bwani bwa Kristo. N'olwensonga eyo tuteekwa okusigala nga tufaanana ani? Kristo, tusobole okutuuka ku kuwangula ajja atutwale nga bwe yatusuubiza, kubanga ekisuubi libadde lyakujja kutukola ki? Kututwala kuva mu bika n'ennimi n'abaki n'abantu. Katonda w'ekisa, Mukama w'emirembe, obadde wamu naffe nga tuyiga ebigambo bino binyweze mu bulamu bwaffe, biteeketeeko obulamu bwaffe olw'obwakabaka, naffe tubinywereremu ku nkomerero tuwangule tusikire obulamu obutaggwaawo okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege abaweereza ba Mukama Katonda yeyongera okubeera wamu nammwe ate ne ku sabbiiti eno ebawowerewo omukisa era gye mugenda okusenza n'okutendereza.